abantu ba Katonda mwenna njagala okutwala omukisa guno okubayozayoza mmwe abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwa Eid. Tubeebaza okusiima era tubeebaza n'empisa ennungi ze mulaze mu kisiibo. Tusaba Katonda Allah ababeere empisa ezo ennungi ze mwolesezza mu kisiibo mugende nazo mu maaso. Mu kiseera kisiibo mwaka guno ebintu birinnye nnyo ebbeeyi ng'era n'ekimu ku byo kivudde ku misolo egy'ekanani. We tutuukidde wano nga n'abasuubuzi mu kibuga Kampala beetiimye abamu ne baggalawo amaduuka. Tukimanyi nti ekinyiga abasuubuzi e Kampala era n'ab'emukono kye kibanyiga. Bassebo ne banyabo, nze ne bannange bwe tufaananye endowooza mu palamenti twakitutte tulina obuvunaanyizibwa okuyimirira n'abasuubuzi kubanga ensonga gye baliko erimu eggumba. Naye njagala mukimanye nti abalinga ffe omuwendo gwaffe mutono, n'olwekyo amaanyi gaffe agasinga gali mu mmwe. Bwe tuba okwogera ku nsonga zammwe naffe tubasaba nammwe mugatte eddoboozi nga bulijjo mukadde waffe Kyagulanyi bw'atugamba nti abantu mu ggwanga bungi bwaffe tubeere maanyi okusinga abantu abali mu buyinza. N'olwekyo mbasaba muleme kwenyooma mwogerere wamu. Tetuwakanya kuwa misolo, ekyo kiteekeddwa okubaawo, naye kye tukusaba misolo gibeere abwenkanye. Buli ateekeddwa okuwa awe omusamusamu, buli omu naawa tujja kumaliriza nga ffenna tuwadde. Bassebo ne bannyabo, twagala era okwongera okubasaba tusabire nnyo bannaffe abali mu makomera. Ffe tulina abantu 52 abasibiddwa nga tebalina musango, naye ekisinga okutwennyamiza olukalala bwe tulugjayo olw'abantu abaabuzibwawo 18 n'abalala abasimbiddwa mu kooti z'amagye ku busonga mwattu bonna tetumanyi lwaki basiraamu. Ekigambo ekyo eky'obulyazaamaanyi eri ekibiina ky'abantu ba Nabbi Muhammad kikolezebwe bannange tewali wajja boogerera okusinga mmwe mwennyini. Tulekerawo okusiimiikiriza. Buli alina omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu ggwanga gwasobola okutuukirira wakiri amukuba akaama, kubanga nga mmaliriza mujjukire ekitukakatako nti bw'olaba ekibi kozesa emikono gyo okukiggyawo. Bw'oba onafuwaddemu wakiri kyogereko ng'okivumirira. Kale bw'oba ng'oli munafu nnyo kumpi kwagala kufaanana mukafiiri wakiri kitamwe. Ekizibu kwe kuba n'ekibi n'otakijjaawo na mikono gyo, n'otakyogerako na mumwa gwo, n'okukitamwa n'otakitamwa. Awo nno bannange nsaba tusabire nnyo baganda baffe abasibiddwa nga tebalina misango abali mu makomera nga bwe mbagambye nti nga n'abasinga ku bo basiraamu. Mwebale nnyo omukisa guno gwe mumpadde ssebo. Mbagaliza Idi ennungi, okukola obulungi n'okukkaanya. Mpozi ssebo obuliwo ng'omukulu bw'atunnyonnyodde, mukama wange neŋŋa ngende ne bannange neekolemu omulimu ffe tuleete sente ezinayoza
kapeti nga bwe bagambye $1,700,000. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula $3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula $60 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless